Chagana maso era nga bingi ebyatambudde mu weekend bye nakusubiza okutuusako naye nabagambye nti bannange tulekerawo olugambo tulekerawo okupostinga biki twagala bannaye abaana ba social media munsukkako oba mba munoonya likes oba mba munoonya bantu kubalaba ne muvaayo ne mutandika okugattirira ebifaananyi omukyala Farida Nakazibwe ne mumalako emirembe abange Honorable Geoffrey Lutayo w'Ekakuuto ne mumalako emirembe kugamba nagamba singa sivaayo kwogera ku nsonga eno naye kyakoze bulungi tiyavuddeyo n'akyogerako kubanga mujja muyikiriza abantu bangi and they don't come into social media to talk about you people. Ne mwenna abavuddeyo nga mwagala okulumiriza ng'omwana wa mukyala Farida Nakazibwe bwalina akakwate embu ku Honorable Geoffrey Lutayo yabagambye bannaye mulekerawo buli omu alina amakage mulekerawo kambawe ku ddoboozi y'omwami ono muwulire nga abalabula mwenna abagenda maaso n'okupostinga kino ate nawe yakitaddeyo nkakasa nti kijjeeyo. Tusaba mugikozese bulungi kuba gitunyumira sijja balima tunyumirwa ebintu ebibeerako naye waliwo abadde batandise ogikosa obubi keno wabaddewo abantu abatambuza ebifaananyi byange babigatta n'ebya mukyala Farida Nakazibwe mukusooka nga tulaba lwali tulaba obufaananyi tugamba abaana ba TikTok olaba obuntu bwe bakola naye tugenza okulaba nga kigenze wala kivudde ku lunaku lumu kifuuse ennaku 2-5 kiwezezza oba ne week ekitandika n'okuba nti bakidibetingako nedda bannange muleme kusaaga kibeeko wekikoma kubanga mwogera ku muntu Nakazibwe alina amaka gange nti bwe kisukka mu lwali wabaddewo n'abantu abatandise okukifuula nti nsonga batukubira amasimu abantu abamu tebamanyi nti mubeera muli mu kusaaga ne betuuka otukubira amasimu babuuza biki ebigenda mu maaso kagamba ne tutuuka n'okuba nti tutandise kwewozaako nga ekintu ky'olwali kifuuse ng'ekituufu so tubasaba bannange muleme kukizanyisa tukitwala wala kuba mwe brand mukyala Nakazibwe is a brand Irene is a brand so bwe mututeeka mu kintu kibadde ng'olwali ate nemwagala mukikuze kifuuke ng'ekituufu tekijja batunuuliza abakikola badde nsaba mukireke nga nkyayogeza embeera eno kuba bwe kiva ku level eyo nange nja kugezaako okuba nti mbanukula munyanukuleeta tajja kunyuma ate nga sikirijagala nasaba mukireke ne ku bantu abalala tembayiizaako bukontenti obwo bwebu tembayiizaako obukontenti obwo bwe butyo n'abantu abalala yavuddeyo kwegamba n'agamba n'abalala yaboogeredde yatwogeredde nkakasanga mwenna gye muli mutegedde nti kye mwakoze kyabadde kibi mwenna abavuddeyo okukikwasaganya kale aba Buganda Kombucha